President waffe n'omukulu Joel Ssenyonyi Lupusaako ne General Secretary n'abala bagenda ggwanga lya Mugereza okubaka ensonga zibeegayamu n'abakulu beeyo era ebigambo bino byayogerwa President mwabirayo ku Facebook ebira tebinnavaayo bulungi nnyo naye njagala muwulire bulungi nnyo ebigambo bya President bino. Being in the opposition in Uganda means being labeled a terrorist. Being against Museveni is being against the Uganda police, being against every institution of state. The arrests, the beatings, being shot at what point do you sit down and think, this is too much? At all times. Every time I'm under attack. I am no Superman. I'm a human being who feels pain, who gets scared. How relevant do you think you still are to the Ugandan youth? The question should be, how relevant are the ideas that I represent? I don't present myself as the most knowledgeable or the most qualified, but as the most committed to this reality that we see. Is there a danger that you yourself could end up being looked at the same way as you are looking at President Museveni of 2025? Yes, it worries me, because clearly Museveni was an amazing person, but we also know that power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Bwetuveeyo lwatulubusa omukulu Norbert Mao amateeka gano baatiddugawo omuntu kisekinoma okujjoga presentinga Norbert Mao najja mu parliament n'atebolinga etteeka lya court martial. Wabula mu kutebolinga etteeka lya court martial njagala abalabye video eno mugisindike na njala abantu abali mu Netherlands oba abali mu European Union countries njala munonyeze video Norbert Mao mugitebolinge mutandika okugitwala mu International Criminal Court ne International Court of Justice ne mu offices zetagisibwa kubanga Norbert Mao ng'omuntu omusomi w'amateeka kimanyi bulungi nti court martial tezikirizibwa mu civilians era n'okudirenga justice for civilian, that is wrong. Omwami ono yazze mu parliament n'ayogera ebigambo bitakwatagana ne parliament Museveni ng'amaze okutebolinga court martial bill ye kennyini wulya bye yayogedde. The structure of the court martial is the general court martial, which sits here in Makindi. We have got the unit disciplinary committees that are in the front line. People who have been in the army, like the Honorable Sewungu, who was in the military police. No, clearly, because the military police is the one that arrests soldiers who have offended the law. So, apart from the unit disciplinary committee, we have got division courts martial. And then we have the court martial appeal court. Some of these courts are in the field. Mr. Speaker, let me share some of the challenges that we have faced and which have been reported. There are cases that had been substantially had and the exhibits had been handed over. Now, that means the exhibits are already in the courts. They have to be retrieved. Number two, for some of the cases, the exhibits were perishable. Number three, some of the offenses were committed outside Uganda, Mr. Speaker. Some of these offenses were committed in Somalia, in DRC, South Sudan, Equatorial Guinea. These are technical challenges that we are facing. My duty was to report that so far 45 cases are with the DPP. Now, to prosecute a case you have not investigated is a challenge, Mr. Speaker. Imagine those who investigated these cases was the army.
Now the DPP has to take over these cases. It is not deliberately slow, but it has got to be thorough. Lastly, the 423 cases is for the information of members to know that the files that have been handled by the courts martial and where people have been remanded in our prison services number 423. We can even put that and juxtapose it with the overall information of the criminal justice system, Mr. Speaker. As of 12th January 2025, the criminal suspects that are undergoing trial in the whole of Uganda in 254 courts are 25,397. And criminal suspects on remand without trial are 12,809. Eyo tetugenda genda ekibuzo kiri nti Mukulu Nobert Mao kanjogera mu Luganda kubanga olumanyi. Muntu yandibadde akubuuza lwaki waleese bbiiru eyo singa court martial yabadde mu mateeka. Kooti ensukkulu ekulibwa Chief Justice Winyiddolo yasalawo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebakkirizibwa kuvunaanibwa mu kooti y'amagye. Kiba kikumala ggwe ng'agamba nti yasoma obutaleeta bbiiru egipresentinga kubanga ogambye gwe kennyini mu statement zo nti military police ye handling okukwata abasirikale bonna abazizza emisango. Military police ye vunanyizibwa okukwata abasirikale bonna abazizza emisango babatwale mu court martial for disciplinary. So who's responsible to arrest the civilians bamu trying mu military court? Nobert Mao ogambye mu statement yo mu bilio jotobelinzi nti military police yevunanyizibwa kukwata abasirikale bonna abavunaanibwa batwale mu military court. Neffe kyetugamba si ba civilian kukola kikukwatibwa kutwalibwa olw'ensonga ani avunanyizibwa okukwata aba civilian si police. Police eri under Minister of Internal Affairs. Minister of Internal Affairs eri under the Constitution of Uganda that emisango gyonna police gyewabira bannansi ba civilian jigenda wa DPP. Kati emisango gya court martial jigenda kuba giyita wani kubanga DPP ali under government ngali under civilian court. Kati mweya mwani DPP wa military court martial asigala DPP yomu oba ayawukana nga mwino mu military court. Njagala oddemu ebibuuzo ebyo bye nkubuuzizza wano. Njagala onzemu ebibuuzo bye nkubuuzizzaawo. Ogambye military yevunaanyizibwa okukwata abasirikale bonna batwala muki mu kooti y'amagye. Kati mu military court bannayuganda batwalibwayo ani avunaanyizibwa bakwata? Era emisango gyabwe ani awandiika fayiro gitwala mu court martial? Ani awandiika emisango gy'aba civilian obatwala mu court martial era ni abakwata? Kanfundikira sijja kuwabudde mwenye Mukulu Nobert Mao ku myaka gyo n'eggwanga ly'olimu Museveni alifugidde emyaka 4 mu bugubi okubba n'okutemula. Tokimanyi nti ekiri atabala kyekiri anasigadde waka. Ate bw'obwanga ogoba musajja muno lekanga mwezi n'akuzza. Amateeka gonna Museveni gakuwadde okuyisa gagenda kudda nayo gakwate kubanga jjukira naawe omu kwabo abasindikibwa eggulu okukola investigations ku Kony ne mukizuula nti Kony ye Museveni. N'okizuula nti Kony ye Museveni. N'ogaana okuwayo lipooti entuufu. Era Museveni akumanyi nti okimanyi nti Kony kiwaani. Kati gw'osuubidde naye engalabi y'omutwe gy'oyita emboona nti ogenda kusurvivinga regimu ya Museveni. Museveni taleka bujulizi kubanga akumanyi. Olya buli sente. Okumanya Museveni abamanyi mwenna. Bulira bulungi. Okumanya Museveni abamanyi mwenna. Nabuno obubaka yabadde abuweereza mmwe. So si bantu bonna abalala bonna. Buli muntu yenna agenda Museveni n'akuwa ssente nga era kyakutuma omukolera nga tekiri mateeka. Oba ovuma muntu, oba owamba muntu, oba omukonjera, oba mukola ki. Oba okuyisawo etteeka lyonna effu kitegeeza aba akumanyi nti you can be used. Wano bwe yayogedde bw'ati.
Mwena muri bwavu wali bamanyi. Kubanga omwavu akolera omwavu. So, you are desperate people. You are desperate. So because you are desperate, you can be hired by anybody. Get off men or get off me good question. Or get already move for several mercenaries. I was scared of a pines. So, wame no batimao. Ndozo oli the statement go ita mukamao. Akugambye mwenna muli baavu mukozesebwa. Muli ba machinery omuntu asobola okuhalinga okukola kyayagala kati Museveni yakuhayalinze olete bill eyo. Nenga mu constitution high court yagoba military court martial tiba civilian bana kukulaki kutwayingwa mu civilian courts kati goleso tebolinze ekintu nenkubuze buzo tojja kufuna answer yabyo nenga nkubulya kyonna abayinza nosokera mu military court eyo after passing that bill ayinza okuba omugwe kugwe bwanga tebakose kubanga esawa nabayinza okujjawo naawe how tuvuddewo tuchaite no wansi mpola kubanja la kubitamu lukwabayo then tuweke tugende mwagala nendo za sagala baru isanyo katugende direct mwagala okuwulira kubanga kyekikulu kye mwagala okuwulira kati video etandise mu butongole abasinga obungi mwenna kyemaze okukolako research n'okuzuula era nkinoonyerezaako nnyo abasinga obungi bannayuganda temusalawo okusalawo mulina kutono nnyo ekyokubiri mulina olusaasasa ekyokusatu ogamba ati agundi muleke tomwogerako kubanga waliwo asobola omwogerako yes ekyo kituufu oli mutuufu naye ngera kubuulira ekigambo kino kitegereka video katandise butungi nnyo muganda wange gwali eyo ensi mwe tutambulira tusanga ebizibu bingi nnyo ng'obadde okimanyi nti mu bulamu bwaffe ng'abantu ebitundu 5 ku buli 10 ku bulamu bwaffe famire zitukolako damage okutuzza emabega ng'omanyi nti okusirana ku famire contributingako ebitundu 5 ku buli 10 either taata wo muto taata wo yennyini maama wo baganda bo basenga bo famire yinza okucontributinga kukugwako bw'okulemererwa ku bulamu bwo ebitundu 5 ku buli 10 lwaki kubanga mu nsi yaffe gye tutambuliramu gwe okututumukako bubeera mu kyayi eri abo abaali bakulowooleza nti ojja kubeera awo bw'otyo nkiddamu okututumukako oba success yo ebeera bulabe eri abantu abo abalowooza nti ogenda kubeera bw'otyo kati bw'obeera successful kinyiiza abantu bwe kinyiiza abantu babanoonya butyo bagenda okukusika bakuzze wansi bwe bakwagalira kati olina okubeera omwegendereza ennyo ng'olaga abantu abamu ekisa kansooke nkunnyonnyole abangoberedde okuva mu kampeni z'ekyaddondo ne tujja muzo wa parliamenti tuze muza president buli kimu nakola statement ne mbagamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebimosoomooza bingi ne mu famire mu ebiri nakola statement eyo giri ku social media sigijjaayo ate sirigiddamu nagikolemu sirigiddamu nembabuulira nembagamba n'olumbe lwa muzeeyi Ssentamu terunnayabwe ne statement nengiteekayo nababuulira lwaki nembagamba baani abaali beesimbe mu kkubo lya president before nomboogera era nembawooninga kati nga ntandika video kambagamba ekigambo kino bw'omanyi nti oli muganda wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu oli mukwano gwe oli biki nga gwe weetoolodde ku ye tugenda kukutegeeza bakankutegeeze kobere family member bakulu buno bakanjala mu bategeeze mu family y'omugenzi Ssentamu tumanyimu omuntu ogu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde mwenna muli subject to questions muli subject to attack any case mugezaako okuyimiriza okwennoka bannayuganda kubanga mmwe mwenna abagezaako kikola mbatambuliddeko ebbanga ddene si leero
Muli subjected to questions and attack anyone, attack anywhere, anytime. As long as muyimira mu kkubo ly'omwana oyo oba erya president. Lwaki? Nga sinagenda wala nnyo, njagala okusooka okwebaza. Nga sinagenda wala nnyo njagala okusooka okwebaza. Abazadde abaaza Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuli omugenzi Ssentamu, saako ne maama waffe omukadde eyazaala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale nnyo mubalire ddala kuba Katonda abawummuza. Njagala otwala obukwebaza kuno eri mwenna abaaweerera, abaaliisa, abaakuza Robert Kyagulanyi Ssentamu Baganda, mwebale nnyo mubalire ddala. Ekyo mwakola omulimu gwa ttendo nnyo. Era tubeebaza tetubabuusabuusa kiki mwakola. Naye wano wali okulera okukomba essowaani. Wewa. Omuntu kasita akula naweza emyaka 18 atandika okwetakulira. Kitegeeza nti Constitution ya Uganda emu obuvunaanyizibwa okwerowoleza ng'omuntu omukulu. Oba tokyamulowoleza. Ekyo njagala mukitegeere bulungi nnyo. Ekyo nga mmaze okitegeera. Buli muntu mu nsi muno yali ayambiddwako kubanga teri musajja kizinga. Buli muntu yenna mu nsi yali ayambiddwa kuba teri musajja kizinga. Buli muntu yali ayambiddwako. Wabula omuntu bw'omuyamba tolufuula luyimba. Singa tuvuma nnyo, singa tuyimba nnyo Katonda tuyamba ne omuntu bw'omuyamba tolufuula luyimba, buli kimu kiggwa. Mumpulidde bulungi? Ekyo nakyo nkimaze bulungi nnyo njagala mukitegeere. Bwe mmala okyogera ekyo, wano wali okulera okukomba essowaani tuba tusimbudde. Mu nkola ey'ekisajja kikulu, nze gomulabawo nababulya wenziikibwa, nafuuka mwana wa ggwanga, era n'abagenda okunziika sibamanyi. Nafuuka mwana wa ggwanga. N'ebizibu byantuukako ggwanga liryalwana sinze saamanya. Mu kiyiiyo kye mwaweerera mwalabirira moto wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwebale nnyo mubalire ddala era tusiima. Wabula omwana oyo yafuuka national property era takyali wammwe. Yafuuka national property takyali wammwe. Lwaki? 1. Kansoke malo babuulira mu batanategeera bulungi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulondwa olw'eggwanga, abantu ba family muyina olukusa okumusanga mu maka ge oba mu meeting y'ekika. Teri mwana wa nkyukakyuka oba wa national platform wa people power agenda kubakwatako oba banyigako nga president ali mu lukiiko lwa kika mu meeting ya family oba ali mu maka ge nga mutudde. No problem, teri buzibu. The moment president wabanga atali mu meeting ya kika nga ali ku national unity platform, afuuka national treasure oba national property. Ompulya bulungi nnyo. President wali mu meeting ya kika tetusobola mwogerako. Bw'aba ali mu family meeting tetusobola mwogerako. N'abali ne mukyalo ne family ne babi ewaka tetusobola boogerako, bali mu byabwe. Bw'ava ewaka n'asimbula ekigenda ajja ku kiba kya national platform oba n'agenda n'afuluma ku national matters, aba tali subjected ku family members nowhere. Ekyo temuddamu kyogera wantu wonna. Ekyo nakyo mukitegedde. Ekyokubiri, wali okitegeddeko nti omuntu bw'ava wali omumanyidde oba wali omumanyidde ng'ayina waatuuseeko wadde omumanyi olina emitendera olina okuyitamu mufuna wadde omumanyi nga gw'omuzaala. Abazadde bangi bazaala abaana ne bafuuka bagagga nga n'omuzadde okulaba omwana alina kumala kusaba lukusa okuva mu abo abakkirizibwa okulaba omwana oli. Ekyo njala mukitegeere. Si kuva eno bwesimenze nze taata wa Dr. Gundi ogenda osaatuka oyingire mu ddwaliro nga lyabalonda jaga please wait a minute. Dokita akyalina abantu bakyakolako, bw'anaamaliriza ojja kuyingira bwe kiri. Kankweka ekyokulabirako. President Barack Obama bwe yafuuka president wa America, baganda be abali mu Kenya bagezaako nnyo okugenda ku American Embassy oba visa bagende bale muganda waabwe.
Munkola y'amateeka n'ebiragiro baalemwa okufuna visa dogenda okulaba Obama mpaka ero yava mu America najje Kenya okulaba ku jjajjaawe ne bamusinkana ekyo bayita protocol n'amateeka. Ompulira bulungi nnyo n'okutegeeza nti omuntu bw'ava obadde omumanyire n'agenda ku ddaala eddala tomumanyiranga aba asusseewo omulowooleza. We tugambira nti akamanyiiro kasukkawo kalina okukoma abantu omulina okuleka abantu babeere balina okuba oba omumanyiira awo yavaawo yagenda ku levo ndala. Mukulu Ediyawe Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'omanyi muganda wo mulinde nga mu meeting ya kika oba mu family meeting. If it is come to national matters ne ku national platform abantu bonna abaliwo abavunanyizibwa ku president waffe olina okufollowinga protocol mpaka lw'omufuna ng'omusanze mu ofiisi ye ng'omuntu. Bw'oba toyagala kufollowinga protocol that means nti gwe kikulemye kubanga tuli mu national matters. There is a difference between the national matter and the family matters. Family matters osobola okuva gy'ovudde n'ovuga akagaliko n'ogenda eggomba oba n'ogenda maka ga Kyagulanyi Magere, no problem, we don't have problem with you. But if it is come to national matter, you have to follow protocols. Oba gwamugulira daloni, gwamugulira obutawa kasuku, oba gwamugulira kisumuluzo, oba whatever, tebitukwatako, you have to follow the protocol. Why? Kankutandike kwotegeere. Ono Sodo Kaguta. Ono Soda ani Kaguta. Wano katika video katandise. Ono kubaita Sodo Kaguta. Mukubira simu ne mara n'omwezi nga simufunye bwe mbaga simufunye so agenda getu museta usinenyingira muganda wange katate ko tori muganda ugenda kwingira yote nze siyingira ate gwe era ntacha gwanga akute government. Ompulira bulungi ono Sodani ono Sodo Kaguta akugamba inza n'okumala omwezi nga tatabyeyo seriti bahabula Nyandwe ne bwagenda ku gate ente bamugamba you have to get permission or you have to book oli okola byo seri nkakuddiremu ono Sodo Kaguta. Esawa eno mukubira simu ne mara n'omwezi nga simufunye bwe mbaga simufunye so agenda getu museta usinenyingira muganda wange katate ko tori muganda ugenda kwingira yote nze siyingira ate gwe era ntacha gwanga akute government baburo mchara we n'omwana we obabera muki mu state house abasigara ndozo wulidde bulungi nnyo. Kati bw'owulira ebigambo ebyo olunaku lwabadde lwaluli mukulu Ediyawe n'abaako ebigambo byayogedde bye tugenda okukwata mutugenda bikola mu forensics wabula gwabadde asuubira nti ngenda kuwomola oba okuvuma Ediyawe sigenda kikola ekyo si kikola wabula ngenda musomesa amanye wawaayina okugwa n'eggwanga we lituuse. Ngenda musomesa amanye wawe tutuuse n'eggwanga we lituuse. Kansoke musomesemu ekisokera ddala. Mukulu Ediyawe nga sinazanya video zo zino zonna kuba ze njagala okukwatamu njala sooka kugamba ekigambo kimu. President kennyini yatugamba Lwaki mugamba nti yatugamba nga wali wano. Waliwo ne yanzigulako omusango lwaki nazaalibwa. Nkakasa birabako mu biseera by'okulonda okwo. So buli w'oba olwana ne nakyemalira beera mwetegefu okumanya nti ate akazigenda amafumu gagenda kuva buli wamu n'egyotasuubira. Bayinza n'okukozesa owooluganda lwo, bayinza n'okukozesa nnyoko. So nakyemalira bwe batyo eky'omukisa omulungi nze najja neetegese. Mukulu nkabaddiremu waliwo neyanzigulako omusango lwaki nazaalibwa. Nkakasa birabako mu biseera by'okulonda okwo. So buli w'oba olwana ne nakyemalira beera mwetegefu okumanya nti ate akazigenda amafumu gagenda kuva buli wamu n'egyotasuubira. Bayinza n'okukozesa owooluganda lwo, bayinza n'okukozesa nnyoko. So nakyemalira bwe batyo eky'omukisa omulungi nze najja neetegese. Alright. Bemba maze okulya obubaka obwo kamba nnyonnyole bulungi nnyo.
mu struggle gye tulimu olwaleero luno buli lw'onoolekera omuntu yenna omwagaanya oba omuwaatwa okujja okwogera ekigambo n'otakikwatamu era n'otamunenya kijja kuwa omwagaanya buli muntu yenna amanyi pulezidenti okujja omumanyira omwogerako omukkakkanya waliwo ekigambo kye tuyita okukkakkanya singa mukazi wo ajja mu lukaale n'agamba nti oyo olumbu mulabulwa bunene olumbu yetamalaako waddakiika emu n'abaana bagamba nti babaana si babe wadde nyambadde essuuti n'ennyuma olunyuma wallahi ekifaananyi kye bandabira bagenda kuwulira omusajja Ssekibute talina maanyi nkiddamu mukazi wo oba ow'oluganda lwo bw'ajja n'akolako commentary oba comment mu public omuntu yenna awulidde comment yaga ono muganda lwaki ayogedde bw'ati kitegeeza kituufu singa abadde outsider kyandibadde kisoundinga differently mumpulire bulungi nnyo nazze kubasomesa muli ebintu bino mukazi wo bw'ayimirira mu mukwano laga nti gwe kisajja gwe tomalaako tolina maanyi ga kisajja n'abaana bwepanga nabo sibawo baneiba abantu bagalindako kati neiba abadde akutuna mu kifaananyi ky'obusajja ng'amanyi nti olina amaanyi n'abaana babo agenda gabayo mu kisajja kyattu nti nendiga akikoona tolina bw'ogenda kumira mu public nti omukazi abalimba mmalako n'abaana bange kubanga mbogala tumanyi nti omukazi yagaba abaana abakubye eggolo n'akutta mu nkola eyo bw'oleka omuntu yenna eyali amanyi eyali abaddeko ne president n'akutandika okujja okwogera ebigambo bikikinike oba owadde olukusa omuntu yenna okujja okumanyira n'okukkakkanya ebigambo omukulu ne byakozesa bye tugenda okukwatamu babiyita kukkakkanya nakumalamu omuntu kitiibwa ebeera reverse psychology abatamanyi politics omuntu asobola okuyita ewala ng'ayogera ekigambo naye ng'akkakkanya omuntu mu ngeri gy'otasobola kutegeera kati fuwa tubitegeera gwe yagambye simanyi tumuleke aba akukkakkanyiza mu ekyo bakiyita reverse psychology akuba indirectly nga abakimanyi tukimanya nti akusiza wansi ku ddala wayagala obeere ekinjala mukitegere bulungi nnyo bwe munaamala okitegeera mulyoke mutegeere ani ani bwe mumala okitegeera mujja kitegeera kati mumala okitegeera bwe mutyo wano wakulya nokukomba essowaani njala musooke mulira akatambi kano nga sinagenda kukalala abajja nga befuula aba opposition ne bagamba nti mu family ya Kyagulanyi bazaleyo omugezi omu. That is very bogus. No, where were you nga Kyagulanyi akyali bubi nga akyakwata n'ensenene? Where were you people? Because you were there. Where were you when he needed the heat? Ebigambo bya legislative nga bigezaako kukkakanya butoli serious nnyo ng'oli balina kutwala abagaba kaadi oba kukyakagaba kaadi kanda banganze ndeka nawe ekirabano njogera amazima njogera naye gwe bw'okwata yawe asobola okuyimirirawo nga tali ku Kyagulanyi asobola omuntu nafuya nnyo to that extent tulina kye tuli because me nze ndi mukulu wa Kyagulanyi namusooka mu ssomero bw'aba afunye diploma namusooka ogifuna kuba ndi mukulu we baafunye diguli namusooka ogifuna niba kuba kulinya ennyonyi oba kumanyika nasikola ki biba byakujeregerera oyo luno n'omusobola oyo bwatyo ebigambo biba byakukakanya mu maaso g'oyo oyo nno bwatyo atandisa katemba we ate atandisa gagambo ge ebigambo bya calculative naye nga bigezaako kukakanya butoli siriyasi nnyo ng'oli balina kutwala nze byonna byonna nabibasooka kati abazze mu struggle barely 3 years ago akulaga tulina kyomanya tulina kyomugamba my dear experience is the best teacher nze ndi mugezi era bw'oleeta abasitusuula nti osobola okunteka mu layini ndimu area mwendi ndi mugezi era sirina kusogera byanjanja and I also take my word namusooka mu ssomero ndi mu byobufuzi ne mu femu ne mu sente they have to believe it. Tugenza mu forensics bw'okwata ebigambo omuvubuka ono byayogera psychologically mu reverse psychology akulaga nti ye wawaggulu okusinga kwono ye asooka n'akulaga nti ye yakuzooli ye yamubeererawo
so kati mmwe abamuwana essaawa zino mukola kyabwerere temumanyi kyemumanyi kubanga is nothing to me yalaga nti president is nothing to him era buli kimu yakisooka buli kimu akimanyi kati owulidde ebigambo by'olwo omusajja nti ebigambo bibeera bibale bw'akyogera n'akisuula ewantu kibeera kibale nga kyakukakkanya abasinga omungi temujja kitegeera nti oli bw'ayogera ekigambo kiba kyakukakkanya akisuulawo n'agattako ekirala kati gwe atajja kufuna bw'okutegeera bintu bino yaaba alina waabala ekigambo kino okukakkanya omuntu mu mbeera ye gy'alimu awo ndoza munfunye bulungi nnyo kati omukulu ono agenze n'agamba nti kati bino ebisinga okuba bimujja okutegeera wano katugende wano mujja okutegeera obulungi wulira bulungi nnyo wano ekitukoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira as a family obule wotambulako nasanga muto wange making ayomba nga obukasebo amugambe wontoyitawo agenda kulaba Kyagulanyi gwe tusiiba naye nga gamba nga alaba important yerotuuka uno omuvubuka omu. Alright. Mukulu Ediawe nkuzanyira akatambi ka sodo nga kugamba amala n'omwezi nga talayo Museveni ne bagenda ku State House entere oba Nakasero tasobola kuyitawo nga tayina lunaku lwe bamwadde kula muganda we kubanga alina okuyita mu protocol gwe tosobola gende wa mwegomba meeting y'ekika ne bagana okulaba Kyagulanyi tosobola genda magene bagana okulaba Kyagulanyi wabula ku kitebe waliwo that is an administration block of the full registered political party ekiriko security ekirina reception ekirina bookings baani abalina okulaba ani so ne wowozenga gwani oyina okuyita through protocols oba procedures okulaba president ekyo mazima kyo twagala okitegeere ne oba nti gwani olina okugumiikiriza kubanga waliwo procedures ne protocols okulaba president bw'obanga ali ku kitebe singa gabadde makaga agemagerero problem teri agenda complaining owe gomba ku kijja kyewammwe tewali agenda ku complaining ati wamusinkanye yaganye ku that is personal problem nekino ekiri mu protocol ne management ngono mukulembeze wa gwanga omayina kuba kufuna appointment your statement is wrong koberani is waloba MP abajja ne batasobola kula president kuba tebabadde ku program pako bafuna program ba MP eyo banabya bufuza abajja batafuna program batafuna kusinkana president ku kitebe ekitegeedde bulungi nnyo so bonna botadde monti abatakumba bafutusoera bagana okola they have a right kuba they are mandated they are ordered to do so ogwe mulimu gwabwe they are mandated they are ordered to do so under the protocol ogambye nti oli mugezi tugenze maaso tulaba bikonde somewhere ngenze mu toilet mu bathroom ngenda okukomawo nga atudde mu kifo kyange lwokubalina kyalo okwesimba anaganirawo naganti ayirake waizi. No, there's a time for Iraq and there's a time for family. Now, it seems like abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi. Kitandikira mu family yaje kigwera. Bobwindi oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya ly'oggwe. Ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya ly'oggwe nja kutuma liri. So family mujiwe ku ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana kugamba wale wadde ku ssomero. N'omwana obuto. Kubadde buzanyaga oyo mukuba bane batandika okulwana kakati fene tuli bakulu tusobola okimanaginga naye ate abaana abato tuzadde and so on kati bwowana Kyagulanyi nti ayina amagezi nze siina really oli mukuwana Kyagulanyi ngate yatuzaala ali omu one ogambye mu politics tumususizza nnyo mu family yammwe well and good. So there is one way njawulo wakati wa family matters ne politics. Tuogera ku politics, not family matters. National Platform is a registered political party led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulya bulungi nnyo. Eyo si family property. Ebintu bya family obisanga magere obegomba. Ngukwata mu bigambo yoyogedde ekirala. Bogambi oganze n'ogamba nti bakugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi nnyo okusinga abalabo na mu family. Yes, of course, bwabanga mugezi
kizibu kye kiri awo era gwe kikulumira luddawa okuba nti mutowo mugezi nkibuuza bwabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi ensi ekimanyi mugezi gwe kikulumira luddawa by the way Eddie Awe oli mulungi nnyo you are very handsome when you are quiet but you are ugly when you open up your mouth nkidamu oli mugezi nnyo ng'osirise nga toyogedde wabula oli mu binnyo bikula akamwa yenjawulo eyogeza abantu nti Kyagulanyi mugezi obasinga. That's the total difference between you and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Even if Robert Kyagulanyi Ssentamu is quiet, is clever. Even if he's given a microphone, he's more clever than you. That's the total difference between you and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli mulungi nnyo mugezi nnyo ng'osirise. Neba kuwe akazindaalo oyogere oli musiru. Yenjawulo weerabisizza bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Obujja bubeerawo mu family. Naye bw'obulaga mu public oba oyolesezza ekifaananyi ffe bulijjo kitubadde tunoonya baani abo abakola ekintu ekyo. Kati gwe wejje obulungi nnyo n'otuwa ekifaananyi ekituufu. Wano wenkuddiramu nkugambe nti gwe kennyini ogambye nti waaki mulaga nti Kyagulanyi ategera mu family. Nange ne nkugamba ebbanga Robert Kyagulanyi Ssentamu lyayimbidde ne lyabadde by'obufuzi bw'olikwasaganya n'ebyo byawukana bwe bamuwa omuzindaalo okwogera poliisi n'amagye bajja ku intaneti baagala mukwata ku bigo byayogera kitegeeza mulina enjawulo ate kati kankubuulira kino kitegere muganda wange olugero bayita Kaliira azadde omunafu olumanyi oba omunafu azadde Kaliira taata munafu mama onafu omwana gwe bazadde alyanga kisokomi bagenda mumanaginga batya kibizo sikedde gyoli fenna abantu mu nsi buli katundamu ekitegenyi ekyokutegeera abaana omukyala n'amusajja babazaala abaana 10 mubeeramu abaana abasukkulu mu kubaana bannaabwe wadde taata y'omu ne maama y'omu togenda kuwakanya Katonda mubeeramu abaana abasukkulu mu kubannaabwe njagala mukkirize batabali ba Ssentamu nti mulimu abaana abamu nga Katonda yabasukkulumya ku baana bannammwe nga Katonda yabawa okutegeera n'okumanya n'obugumiikiriza ekyo njagala mukikkirize era njagala okimanye olwaleero ompulira bulungi nnyo katugende mu maaso nkyakwata mu katambiko kano kitegeeza ku kitaffe yali musiru omama yaffe nga ye mugezi okitegeeza kakati bigenze ku baana muzaala abammwe nammwe mulete kuba mutemuzaala. Baba, can I ask you something? Yes. Do you regret like you're the face of the politics right now as your family? Sometimes it hits too much and very hard. I remember the day Ngabakute Bobby, I was in Canada. By the way, in Siasokala Casali in Canada, attends in Naliwano. Yeah. So today, I want to work and Uganda. Ngokute Bobby, I want to work to Kebera. Never Canada. Nengenda nze soko omukwasoko kula Bobby Wine mukukala obukunje nnyonnyo n'okuyitamu omusanga Barracks emakindinga almost ayebye. Yeah. Now when say video, that's I'm telling you about family. Now when say cause video. Ila but wagende ku Barracks and city yaliyo. You get my point. So I remind you they are trying to normalize the situation. Nemu mtunyiza mutya nemukola mutya ndi what have you tujja kusiiwola ate kwerwana because if tusoka yafe tusembayo. Right. Ogambye bakwata Kyagulanyi bamukuba mu bitundu by'eggulu wali Canada ne mwekalakaasa. Kati mukulu okujjako nga weetaaga Windows update nga bwe nakyogedde. Olunaku lwe bakuba ne bawamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twasula ku internet ba bloga bonna. Olina gwagulira data oba fuffe kuliko muganda okuliko kojja okuliko sengaawo.
In fact, for the demonstration, you can't work Bobby Wine to demonstration is ali monsindala. In fact, to online demonstrations worldwide. Stop fooling people. Yawe. Ona kuba president mo egulu ne bamukuba. Ba online futu soldiers twakoleza live. Sawa kusawa. Lunaku kulunaku. Mpaka. Ne demonstration jogambe Canada teya unakolo lunaku si. Demonstration is all worldwide. Eya Canada sijijukira namu. Sijijukira namu. No muntu yasoke guru. Yali babi mukyala we n'abaana ba national platform abagenderako abasinga obungi. So genda mpula mukulu history tumuina twali wano. It's with the foot soldier, online foot soldiers abakoleza video ku video 24/7 nga tukola video. Dayo tunulie bintu bibira bulungi nyo. So bogamba anti politics afuuse ekizibu agenda kwawula mu family ya mukulu. Wano kanso kenkabadize mega muulire wano wenjagala mukwatira. Ekitukoze obinyo politics. As a family. Tufunye abantu bafuna opportunity okutumanyira. As a family. Ogambye ekibakoze obinyo politics kiretere family ya ogimanyira. Nebibuzo bisatu. Gwe ediyawe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ani yasooka mu byobufuzi. Ediyawe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ani yasooka mu byobufuzi. Ediyawe Chairman Nyanzi mwe mwasooka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi. Siwe kiri? Yes. Ekibuzo kiri nti nga sirabangako olunaku nalumuka lubere mu luyimba oba video yonna oba ekigambo kyonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebyobufuzi byonoonye family yaffe. Chairman Nyanzi biveemu eri ebiveemu bigenda kwawula mu family yaffe. Njaga ediyawo njagala tutewe video emu nga gwe ne mukulu wammwe Ssentamu muli bannabyabufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baga politics agenda kwawula mu family yaffe muveemu. Njagala tutewe video eji nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba nti politics agenda kwawula mu family yaffe. Just a single video ba dakiika emu. Kitegeeza bwe nakugamba nti weetaga Windows update nga statement ozicalculating up otekansi president. I was right atendi mutuufu one. Gwe bw'ogamba nti politics akuletedde okumanyira family yammwe bw'ali ng'okyali mu active politics 15 years back. Did the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu attacked you anywhere or commented about your participation in the politics that it can stabilize the family? Nowhere. Tell you. Gwe lwaki essaawa zino ozira ogamba mbw abantu babanyirira okuba nti politics agenda kwawula mu family yammwe mukulu. Njala kutegeeza it's not all about politics. It's all about the envy, the popularity of Robert Kyagulanyi Ssentamu and the love which Robert Kyagulanyi Ssentamu has right now in Uganda. Popularity, okumanyikibwa, obwagazi n'ettutumu byalina. Kati kyekiri kyekizibu kyammwe first and foremost teri ayina budde bwammwe mmwe abasigadde obudde wa Uganda buli ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Reason being njagala ondeetereyo video bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuka politician nga wakola post ku post ng'okooneminga ebikolwa bya Museveni ebikyamu okweremeza mu buyinza okuwamba abantu okubatta obuli bw'enguzi n'ebintu ebyefaananyirizaako webityo ondeetere post ezo videos wakola ng'okondeminga ebikolwa ebyo. Why? Gwe byakulema asobola omuto najja byogereko n'ayiwawo omubiri kuba gwe byakulema at that time wali ng'oli politician ngono si politician. So bwabanga muto wammwe yavaayo n'akondeminga n'achallenginga dictator, then you need to appreciate and you keep quiet because you are good when you are quiet. Njagala te video emu ng'okondeminga ebikolwa bya Museveni nga Kyagulanyi afuuse politician tebiriyo kiki oyogerako mukulu. Leke yajja n'ayogera ebigambo bino n'abitegeeza abantu abyogere kubanga abimanya abisobola alina obusobozi as simple as that. Tokitegedde bulungi mukama wange. Kati nawano kankuddizeyo katono.
nena na miaka 14 mabega obaka tudde 2011 wesimba mu Kampala Central sibo kiri no wangula akallo ako twakakuza Muhammad Nsereko tewatunda Victoria Juguza Muhammad Nsereko 2011 ya Kampala Central that the public knows about that. Omukulu ya wangula akallo 2011 nakaguza Nsereko Muhammad ba mu milioni 6 Victoria Juguza Nsereko okitegera wakwata Victoria Kampala Central no Juguza Muhammad Nsereko bukadde 6 nabukuwa nova mu line mukulu wakwata Victoria mu 2011 no Juguza Muhammad Nsereko wasoka kweseba mu Kampala Central no wangula Muhammad Nsereko Victoria yumuguza obukadde 6 no genda ne wesimba ekira leba kuwangula kati yagala genda Gomba West siju yagala okulaga nti ye nayo genda yotya history tumulina mukulu oyo yoya We must keep Kampala green. This was part of the ecstasy during a delegates conference for DP Kampala Central Region that sat today at Christ the King Church Hall in Kampala. Musician and renowned music producer Eddie Yahweh was voted to replace Erias Lukwago as the DP parliamentary torchbearer. And the name is Eddie Yahweh of Kamochatu Parish in Kampala Central. Yahweh says his involvement in music does not make him less competent. Music is a profession. I went to school. By the time Lukwago was in 3rd year, I was in Makerere for my 1st year. And I've done many degrees. I went to school to study music, dance and drama. I studied journalism later on, and I've got a master's in journalism. I majored in radio and TV. In a letter from DP Secretary General Matthias Nsubuga, Yahweh was declared unopposed to vie for the Kampala Central parliamentary seat on the DP ticket. The Democratic Party is for truth and justice, and it gives opportunity to everybody. But Lukwago accuses Kampala DP leaders of gross misconduct and robbing the city. We've got a problem of mafias in the party. That's the biggest problem we are facing. And particularly here in Kampala. My card number is number 11 of a life member. And none of those mafias is a life member. None of them. I'm a life member. I have a stake in the party. We have people who have connived with the tycoons to sell off every piece of land we have in the city, including the public facilities where we have the riffraffs, the poorest of the poor. We can't fight corruption in NRM, thuggery in NRM, and then we tolerate it. We keep it under the carpet in our party. No. In the LC3 race, Charles Musoka Serunjoji was declared unopposed to contest for the Kampala Central chairmanship, which he has held before. Honorable Lukwago is going to be met because he's a member of the Democratic Party. I don't know why he's looking out himself. Eddie Yahweh genda mpola naliwa DP buli kimu nkimanyi ojja genda mpola njagadde kusomesa na kutegeeza genda mpola buli kimu nkimanyi watunda Victoria 2011 n'ojiguza Muhammad Nsereko nga tukuwadde kadi era ne president ya campaigningirako okitegedde bulungi nnyo kati gwe mizejo tegikugwanga mugenda mpola kubanga mmanyi bingi so kati genda mpola fetulwa okutegeeza twagala kujjako mu 7 so si kulemezaako mu 7 omwana obo mutowo yakusinga toddamu kwogera statement zikakkanya mwana osobola ozogera mu kisenge ekyo toziteeka mu public. You have a right to comment on every political and you have a right to talk about any political situation in Uganda, but not against your younger brother, because it's like we're putting him down. Ngategwa musoka political arena. So I not favor abatumwagala, let him be mulekabe n'kyalina okubeera. Fete twagala kuyomba naawe. Era tetulina buzibu na family yammwe, obuzibu tubulina nammwe abaagala okulemesa muto wa okufuuka kyali. Okitegedde bulungi?
biri abiri mugomu watunda Victoria ya DP n'ogiguza Muhammad Nsereko oba wakana nja kuleta mo evidence baliturning officer bakubira ba Kampala bagamba nti wangu dakalulu no mala ne mukwatagana Nsereko n'otunda Victoria kubanga Nsereko obujulizi bwonna obululu obusingo bwonna abujja wa Global Barracks ku Summit View ewasigadde wona twamukuba nalira polling agent mu Serwanga A to Z kati gwe muvubuka genda mpola twakunganya obululu okuva mu Serwanga ne tugenda mpaka ku parish Emengo wali opposite musajja alumbwa mpaka ku Central Division no mala ne wechusa Victor n'ogiguza Muhammad Nsereko 211 kati ddamu tumanyire mpola muvubuka gwe tukutegeera nali polling agent nze nakukwatira akalulu ku Serwanga A to Z Mengo parish olimu ya 12 byonna tewali enda mu Nsereko ya wangu naona akalulu gwe muvubuka gwe tumanyire empola ba comrade kano kamwe buli lwala ba president okujjako nga tomugobereranga naawe olimu amakonda bw'aba tayogedde ku kintu takipostinze nga n'omuntu gwolowooza nti muganda we tamukozeeko comment wadde omupostinga oba omuwa kaadi ya ekibiina waliwo ku question mark gulinga roundabout ye Busega okitegedde bulungi no akalwa akawedde yafuna kadi lwaki abona bafuna kadi kati ba comrade abeereyo nga President Robert Kyagulanyi Center buli kintu kyonna aba akimanyi naye asirika musajja wattu aba asirika we bawera segirinya kadi baita sola juono Kuba asirika mutuga mutusobola kwogera ku bantu betumanyi bana bantu bamanyi bwekuga tusirika tulina ensonga zitayagala kwogera tuba tunakye tutegeeza nze kennyini nze nasooka okulumba ediyawe ng'akalulu katandika ng'alina emivuyo gyenyigidde mwera nze mu famire ya sentamu oyo gayita njagala kubanga akimanyi nasooka ne mukuba omwandawe kye kimanyi bulungi namukuba omwandawe namukuba omwandawe ne musuuza byali bingi nnyo kuba mukuba na information n'obujulizi fe tulwanye entazo y'obufuzi omutulabirano ku social media kati kugane polling station yange wenondera nkyagijjukira A to Z Serwanga village fe twakumanga obulwa abasajja basiruwole sawa ze kyetuga tuba tukimanyi bulungi nnyo 2011 n'otunda Victoria kati oli muri van psychology oyogere bigambo okakkanya mutowo songa ate wandibadde supportive nnyo noga nti awo tutuuse wano ndi kati naye kati omusajja ali ku international level gwogamba nti wasookayo wasoma nnyo yes okuweesooka si kubulya okuggyako nga nti omanyi Luganda bulungi okuweesooka si kubulya obulimba bukeera wabula amazima gato atigasanya buli kimu katugenda mu protest vote akalwa akajja tolina sayini yonna ekulaga nti olina kyokola okugenda tujjako mu 7 teriiwo ate nno mbadde nkusonyiye ebbanga bakomrade kambabuulire nakuba yawe nga tugenda mu kalulu akawedde kali nga namission gyenkubanga evira ddala Gomba mu famire y'Egomba nenkuba n'abali ebweru n'abali mu Kampala abaluganda bakola emikwa ne mukubira mbona ne mbayuwa bwe twava okolo ne mwesonyiwa wabula kyatamanyi nti on daily basis oba weekly basis monthly basis after month mbadde nga nfuna information ku intelligence noba afulumye eggwanga abantu basiisira nabo mu ggwanga gy'abadde agenze bonna ba NRM
I have all information. Mbadde muleka bulesi for the sake. Nandi badde nga nzina mukolako video kunaku tuwabadde Netherlands wabadde ne ABCD wabadde Bungereza wabadde ne ABCD wabadde Denmark wabadde ne ABCD wagenze kandi wabadde no nga nzina ne information nagamba no yokamuleka wabula kasita yakoze ensobi najina atandika okukola reverse psychology nga ataabuza kuba president ngamba no mbadde nga afuna information bulolinya n'ogenda ebula abantu bobera mba NRM nga ne mwogera byonna bifuna nene ngamba no for the sake of the struggle chali kamwesonyiwe myaka gyonna mbadde nakwesonyiwa abantu bangi baza mu inbox kya musajja mulekera abala mwogereko bino nze nabitandika ebyokuwa basajja abakya mu family ya Sentamu nze nabitandika era mbadde nobimaliriza mbadde nga nfuna buli lwali nyenyo inagenda oba agenze kuyimba bagenze kukola ki ne ku personal business ze nga sinkana ba NRM mu diaspora nga information ngifuna nenga nsereka nenga Pembireka. Nekati wazokola kino ekyobusiro ekyokute abasinga obwo temwategedde statement. Omuntu akola statement ngeri calculative bulungi nnyo. Museveni ne banne baba bagimanyi nti musajja kati atukolera ffe tuba tukimanyi. Kati nkugambye akalwa akawedde buli muntu yafuna kadi ne betamanyi ne byenye yafuna kadi lwaki yafuna kadi ya national platform. Gwagama tumuleke lwaki yafuna kadi ya national platform ngera kubuuza mupata activities zo nobadde omulaba luddawa pata activities zo nobadde omulaba luddawa bwezibanga family matters we don't have era bolimpira nganyora ku family matters za mwesimi mwalwani dobuji sibi no never chi involvinga mo the person of the president Robert Kyagulanyi Center mama autujja kuke jembe emandwa yakwata bamuyita Kyagulanyi you were there in politics emandwa rakiti yakwata you were there in the music industry wasoka Kyagulanyi wache emandwa music yakwata so you have to let a person who has succeed to stay where he is kuba katonda bamwagala ye succeeding abadde successful one so seno plan webuza nelindako omwana ono ffe twamuweerera ffe twamulabirira nti era ffe twamusoka mu music naye mu music na shooting na agenda omwana ffe twamusoka byofuzi era shooting za agenze totulako wansi ne webuza what went wrong era nokkiriza banyabo ne base njagala omuntu amanyi kye bayita okukkiriza omuntu mu nsibo oliyiga okukkiriza noga nti omuntu asinze ojja kufuna emirembe buli lwotakkiriza nti muntu akusinze ogenda kubonaabona nnyo kebere mu family abantu bangi bafuna ebizibu nga from nowhere yatasomye n'abeera successful n'afuna ssere n'azimba zikale n'akola nga baasoma bali awo bayangayanga olwo bayita katonda kati bw'omwerijja kogenda kufa puresha tojja kusobola mutegeera ge bayita amaanyi ga katonda omuntu bw'oba katonda amublessi abeera blessi tosobola musika so njagadde obategeeza abasajja bonna mbamanyi abo bonna bakuba mbabadde mu bbanga ddene kakuwa ekyo okulabirako kimu Elias Lukwago oyo omulaba meya tiye ayina baganda be bangi bobasanga bafaanaganira ddala kujjamba mulimu abawanvu mulimu abampi nekizibu nnyo okusanga muganda wa Lukwago nga ali mu ofisi ya Lukwago oba ewantu wonna kizibu ne mumaka amala kukola appointment okitegedde bulungi nnyo. That's what we call protocol and respect. Nti omuntu bakusinza bakusinze. Ne guno yagala atotulage nti omuntu omussa wansi olwokuba gwaliko bobo aliko wagwako tayimu etuuka ng'ekintu kyaggwako aliko favor mulala nnyo. So tetuli wano kuyombesa kuvuma wala tukutegeeza bwabanga Kyagulanyi katonda gwe yawa omuggo yawa omuggo ogw'okusomesa bannayuganda obatuusa mu nsi ensuubizo ey'okukyusa eggwanga
tokwata ku muggo ogwo muleka atambule fe kizibu kyaffe si kizibu bya family ya monedda Katonda wanga Kyagulanyi lwakasa amaanyi g'abana Uganda nti abakulembere omuntu yenna ibirira mu kubo y'okukyankalanya omuntu mwe wa Katonda mu byobufuzi bya Uganda tugenda kudiringa naawe ki Vietnam newe ziba nsonga za family simanyo obujibuganya okujja kasolite yaweze simanyo ne yaganya abaana azadde batono ebyo tebitukwatako it's none of business that's what we discussing nsonga za maka ga Kyagulanyi te discussing nsonga za family ya Sentamu newe zi involving the person of the president ngamugezako mukakanya no musa wansi then we involve we get involved otegedde bulungi mukulu kyetwagala okugamba ebisigadde bina tetukuyinako buzibu wabula bonobo okukakanya wiru y'abantu bagenda kutomera ebya family ya mufere tuinako buzibu era siwangako details as to why olumbe lw'omugenzi lwagaana okwabizibwa nagamba no Museveni yaluyingiramu ng'akosa ba family members statement gye nakola saayongerako bigambo bingi nagamba olumbe lwa Muzeeyi Sentamu aza president lwagaana okwabizibwa kubanga Museveni yaletamu divide and mu family ne lukomaawo ye statement gye nakola nenjirekawo saagetinga two details na ku exposing kubanga manyi family affairs never kijja to the person of the president wano no leta luvevenge tujja kusabula nenda bujinga simufungizo ojja kutegeera okitegedde bulungi nnyo so from family amu tumanyi yo omuntu ogu bamuyita Robert Kyagulanyi Sentamu abasigadde bonna tetubeetaaga na kino kankibajjukize buli lwotayogera ku muntu aliranye president ensobi gyakoze kijja kuwa omukisa n'abalotandiko gagundi nga temwamwogerako kitegeeza buli muntu atuusa obulawo bayagala okulemesa struggle wadde president mumwogereko yenna bawaga nti temumwogerako kitegeeza mujja teekawo abaana n'ebyana omuntu alina immunity aliogu ye president abasiga tebalina immunity ate ne president yatugamba nti bwe tulabanga akyama tumuwabule tumugambeko so kati gobogamba tetuwogera ku muntu ojja kuwa opportunity n'abantu abalamu kubanga gundi ayina protection teri ayina protection yawo president ye kalina protection abasigadde bonna bali subject to questions mpulidde bulungi nnyo so buli muntu yenna aliranye president bw'akola ensobi mugyogereko mumugambe nti kino kikyamu kino kijja kwa president omwaganya okuba nti ali safe ng'ategedde nti bamwogeddeko kino natuna olubaga yali kino ne buli lw'osirikanga omuntu yaliranye president oyogedde ekigambo kikyamu kikyakoze president oba muteeka mu buzibu kuba buli mwogera ku muntu amuliranyaga wait a minute addayo n'alikoolinga nakino kankibabuusi mbadde temukimanyi president lw'oyogera ku muntu ali mu ssaako ye n'omwogerako awuliriza video zammwe n'amaloboozi gammwe n'alikoolinga bagedde bane ku lunaku bwetu nange nalaba kino nalaba kino n'alikoolinga so tewa muntu akuba ku mukono okwogera ku muntu bw'abanga alina ensobi gye yakoze nga kikyamu kisobola okuteeka obulamu bwa president oba ekibiina mu ntata oli wa ddembe okyogera kuba president alikoolinga n'amanya kiki ekikyamu kiba kigenda okuddako nabo tebwagenda okiyitamu naye ekintu ekyo kyogereko omulundi kuba president alina system eri bwete oba mukigoberedde nakibasomesa danjala nalwayo kibafundikire nkibagaye bulungi nnyo president awa nnyo obudde bakritiki be than we abamusupportinga era abamugoberera kubanga amanyi ffe tuli steady 24/7
president awanyo obudde ba critic be abamuvuma abamuvoola abamukola bibagala abawanyo obudde video aziraba rani ezaffe ba foot soldiers ba online fighters tamala gaziraba olw'ensonga alina ekyenjawulo mu kimutamanyi kyekiruwa president owecha kasoke ku president olinga ajja mu bwa MP ekyaddondo egye emyaka 2 n'emyezi ejagonyabira mu parliament si ono gwe tulina olwaleero bantu babiri banjawulo oli ow'ekyaddondo MP yajja n'akola byakola n'avaawo n'agenda tewali nnyo criticism bwafuuka nti akoze ekibiina ataddewo people panaga nti nzijja ku ntebe ennene criticism ne zitandika criticism zino zaamulagawa w'alina okwetereeza kubanga buli muntu wakucriticize aba alina kyakulaga nti kino kikyamu lwakubamu abantu abasinga obungi omuntu wakucriticize oga nti akumanyiro bwakuvuma baakuwalampa no buli muntu lwakulako criticism oba okuleekaanira manya eyebera sigino nti olina watateredde era president bukyanga afuuka president w'ekibiina neyesimba ku Museveni alina ekintu kiri logical temukitegeera awa nnyo attention ku ba criticizers be. That's why is so different from now. Nobody ku pano ya media goloza lwaki kati ennaku zino akwata ba mu interview n'abakwata ensobi ekitali woluli kubanga yayigira mu bibali bamukola ebikyamu kati n'abagambo kati mbategeera. So njala kutegeeza president gwe tulina si oli ow'ekyaddondo yali freelancer nga tewali wa criticizers bwafuuka bwagamba tingenda kwenganga Museveni n'afuna n'ekibiina n'amuwangula n'afuna ba criticizer oba critics nakati buli lunaku video ne bange eneko omuntu omu yagira ekinzo bagifolowinze abeerako n'awuliriza n'amanya era n'awandiika goza kyabera n'akataba wansi kankulage ngwako n'abali mu press conference abeera bwati neboogera n'awandiika n'addayo neboogera n'awandiika n'addayo era bw'omusesanga akuba engalo ng'aseka bwalaba ng'ensonga ziri serious ng'asooka addayo ng'awuliriza bwati kino kimuwa time okumanya message ze babasindika naki era ebiseera ebisingaga bano balowooza ndi mu ddongo nga ndabayo statement batera ogima abajuli wanda ku president ngayogera statement bano balowooza ndi mu ddongo naye nga ndabayo kitegeeza yasooka n'asoma logic gwe tasobola tatumanyina budde bwaffe kubanga amanyi we are there to protect him, to protect his family, to protect the party and protect each and everything which belongs to the national platform. Kati obudde abo aba criticizers TV azibeerako, social media agibeerako, buli kimu akibeerako n'agamba okay kino kiri n'alyoka abitegeera bulungi nnyo ekitali ku Museveni katulamba buulidde ekyama ekituufu mukitegedde yensonga lwaki ayize n'okukyuka olwaleero n'omugamba nti suti yero tonyumija ne bw'omugamba nti suti gy'oyambadde tenyumi n'alaba komenti eyo ngaddeyo mundabi wa ng'akwata esimu ne gwe boy nesimula suti gy'watumikireka teyafitinze bulungi kebeere nga toke kibi kimu buli kimu kati ali perfect kuba buli kimu abaakimu bagenda kikulitisizingako yogombadde kati mbabulidde separate mugitekedde bulungi nnyo olwaleero naawe bwotyo ngenda kukusaba n'obuwombeefu oba oli ku mulimu oba oli mu maka oba oli mu ssomero oba oli wantu wonna wooli wanga nnyo obudde omuntu akucriticizinga kubanga ebiseera ebisinga abaakulabula lwakuba nti entabula eyawukana waliwo ajja okuwemula tojja kufuna message
waliwo agenda okukutisayizinga ng'ebintu byakugamba tobinaako idea naye nga kwebiri bikuli ku ggwe era omala obitegeera bulungi ojja kwetereeza ompulidde bulungi nnyo so wanga nnyo obudde omuntu akriticizinga kubanga aba akutereeza ensobi zo gwe z'otayagala kumanya era omuntu akusudiyasudiya mubi nnyo nkiddamu omuntu akusudiyasudiya aba mubi nnyo kubanga ye bwe bayita abawuzi b'obunyama niyo omuntu akubuulira amazima aba akutereezezza era aba akuwadde ekyokukola ompulidde bulungi nnyo ekyo nawe nkuwadde ga bwereere bw'onoova ku gange obangeri president yeeyisaamu ojja kgenda kuwangatto abadde ku press conference mwakire bulungi nnyo bwe yabadde yeebaza abakulembeze nabonna abalondeddwa mu institution ez'enjawulo did he mention anything like something did he mbuuza mwadde ku press conference yeebazizza owa Buganda Lawyer neyebaza ow'Embala University did he mention something did he no he didn't lwaki he knows muyigire ku ye bw'omugobera muyigireko amanye era aba alaba ebitalina makulu tabiwa makulu ensonga buli kimu ekintu kyatatadde ku peegi ye oba kyatayogeddeeko aba akimanyiiko bulungi aga ekyo kibeereyo yalibaleka ati gundi no asiika okitegeera so gwe wenna ali eyo ng'ogamba ogoberera president omuwagira oli wankyukakyuka njagala oyiga ekintu kimu goberera nnyo move z'akola goberera nnyo ebigambo byayogera n'ebikolwa bye president alinga bw'ati kankunnyonnyola ekizampo endala omaye ekizampo nina nnyingi kano k'abasajja n'abakazi nkitera nnyo kabanyumiza ne museka abasajja oba omusajja ayinza okugenda okwenda mukazi we nga amusuubiriza naye mmwe kye mutamanyi natural abakazi ba detective in fact police yandibadde ebeeramu bakazi bokka because abakazi they are easy to detect anything wrong mu maka ne ku mwami we osobola okugenda n'oyenda omukazi n'amanya nti wayenze naye nga tannafuna bujulizi n'asirika n'ogenda n'oyenda n'amanya nti wayenze n'asirika enyambala gy'oyambadde sokisi engeri gy'oziddi zifanamu empunya gy'owunyamu okwemakula kwemakulamu onootulanga omubbi n'amanya nti wano waliwo ekitagatta n'asirika ng'onoogenda n'oyenda kati ekivuunagano kangende ngoberera omusajja ono mmanye n'ategeera mukazi gwe wayenze naye n'okukwata ready handed n'akimanya n'asirika n'okuma waka nga buli kimu kiri nnomo nakkulisa bulungi nnyo nakuggyako n'akaveera n'akugyamu n'engatto n'akuwa n'akatunda awo n'akuterayo amazzi n'onaaba ekyeggulo n'akujjulira emmere n'olya n'abaana nga bali happy nnyo obudde ne buziba ne mugenda ne mu kisenge kyammwe ne musoma ekitabo kyammwe bulungi nnyo nga tewali kikyuseemu n'okera ku makya n'akuterawo breakfast era n'onaaba n'ogenda kati mu process eyo gwe kennyini otandika oga negundirako mukazi ono yategedde ennyenda talina kye yankoze yampadde emmere yampadde buli kimu kati gwe bw'otandika okuba mu mutima ogenda weebuuza mutwe gwo n'obwongo omukazi ono tanzita kati bw'otuuka ku mulimu ng'obuuza bikyali byo ne mmanyi nina obuzibu byo nga tebinnakubuuza bikyali byo gwe wenyini gw'otandika okuba mumanyi nina obuzibu kyaleki mukazi yategedde ennyenda yankutte ready handed naye buli kimu kiri nnomu mmere agimpadde buli kimu akimpadde gwe weekolako olugambo kati ebisajja ne bigamba omukazi agenda kutta yakwadira obutunda nakwana emmere nti n'ekitamu akibikudde nti omukazi agenda kutta omukazi mutemu kati gwe kennyini bw'otajja kwegambira mukazi nti wankutte naye wakikyo tolina kyonyega oba gwe kennyini okunoba n'osulawo amakaago naye nga si ye intention ye yakugoba kibayita okukubisa empisa kati mu abantu abasinga obungi bumanya nti bawo yayenze ojja mulumba muloogi okola ensasagge bw'omulumba muloogi okola ensasagge watiifu nga gwabadde ne muloogi abadde mulungi okusinga ne mukusoma ekitabo nga kusinga oba tosembi batagenda kugoba oba kubidde emiggo muloogi ani agenda okuswala
okoze nsasago muswaziza mbuuza gwe oba omusajja akumye wategere nti yayenze omutandikidde mu lujja ky'ekisajja gwenze nkoyo abenzi yes aba yayenze naye omuswaziza nawe kenyini weeswaziza kitegeeza mugenda kudda mu nju mutandika okuyomba tewali kikuba musajja nga musiriikirira kati ne president bwate bwakola abantu amutagenda kuyombesa akulekaawo gwe kenyini n'okola buli kyoyagala bw'omala okikola n'owulira nga okikooye ye nga akuleka. So that is it. Ye bwate bwakikola mu by'obufuzi ne muri life bwe kitwe kiri bajjajjaffe baafumbanga amanya nti bawo yayenze tebimukwatako he doesn't want to know where yayenze tebimukwatako naye bano abaleero azera okulumba ku office ne zivuga najja nga ayombese kula zivuga ninga simple logic mulinde wali ye ajja kwekola ku lugambo. So that is the president gwe tulina bwate bwakola ebintu bye mumuyigireko kitegedde bulungi naye nga mu byonna buli muntu olina okumanya kye tuzaako ekisokera ddala kamala okola eddakiika esigadde eddakiika mwenda kye mulina okusooka okumanya bagenda kuddamu okutimba enkala z'abalonzi mugende mukebere we mulondera mukebere amanya gamwe gakyalimu abatanafuna ndagamuntu mugende bewandiise abazewandiisa mugende muzijjeyo. Secondly, buli muntu yenna atandise okutambuza akadingidi kenkyukakyuka by all means wonna wooli oba okuba simu oba osindika message abantu bamwe mbagambe. Ekyokusatu mutegeeze bannabyabufuzi bonna abaagala okujja ku Kadi National Platform twagala kujja ku Museveni si bifo lwaki mu kaseera ke tuliko olwaleero buli MP kansala yenna ali mu kwefaako ekitali kibi naye bwe tugenda mu kalulu nga n'akawedde ba MP tebaaleeta DRC forms ziraga byava mu kalulu ku polling station oba mu constituency zaabwe nga DRC form DRC baleeta zaabwe jukira nti the main aim y'aba politician abasinga obungi bagala balangirira nti bawangudde ebisiga tebagala ya president bagala bifaako olw'ensonga baba kimanyi nti bo bagaininze ebifo byabwe ne office bagenda okufuna mu ssente. So kibabeera kizibu nnyo nti bagenda kulwanira kaluka waggulu so nga ate mu normal circumstances ekizibu kasita president afuuka president bino byonna ebifo byawansi bifuuka irrelevant tebikyalina mugaso. Kati njagala muteeke nnyesira mugamba abantu focus yaffe ku president si ba MP si ba chairman LSF si ba kansala kubanga batukoze ebikolobero tubire bulungi nnyo. Main focus kubuulira abantu kubategeeza ki ekyokukola main focus yaffe yabukulembeze bwa ntebe ennene so si bwa MP bwa kansala bwani main focus ya ntebe ennene bakitegedde entebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga okujjako nakimagino yokakuta Museveni fenna gwe mulamwa era tutadde amaaso tewali walala ekyo obuvunaanyizibwa bwa buli muntu oba weesimbye oba teweesimbyewo okulangulwanirira obukulembeze obuwanguzi bwo kiva tugamba nti tugenda mu protestive vote tuzimbe eggaali ekanoonya eggaali ekalonda eggaali ekakuuma eggaali ekalwanirira okitegedde okanoonya okalonda okakuuma buvunaanyizibwa bwo n'okufuna diala form kwe okalwanirira funa diala form okalwanirire ng'olina diala form ng'olaga nti no nze mpangudde obujulizi buubuno ffe tuwangudde okukalwanirira olina okukalwanirira ng'olina obujulizi tojja kulwana bulwanyi nga tolina bujulizi teeza tusooka kufuna diala form zonna eza buli polling station etuba nga tuziina ne tulwana bwaba tolina diala form muganda wange batulabire genda waka weebake naye ng'olina okulaba nga olwana nnyo ofune diala form fune mandate erwanirira obuwanguzi bwaffe tuggyeko nakibala gye wakaguta Museveni tuyagalire mu nsi yaffe.